Oli ku Tawira Radio, Tawira TV, Johnson Sengendo ne munange Alia Trace. Onako olwale tugenda kubeera nga tubaweereza ebifa wano ku Dubai. AUU Association of Ugandans in UAE yategese emipiira egirimu Emirate zonna ezitwala banna Uganda mu UAE. Era nga olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tusamba emipiira gino. Emipiira gino gyatandikira mu kitundu kya mukulu Kamuga Ismail era nebeera nga yasookera ddala Abu Dhabi yagiwangula ate negiddako negitegekebwa Abu Dhabi, Dubai negiwangula era negiddamu negitegekebwa Ain ate Dubai neddamu negiwangula. Olunaku olwaleero tuli wano mu kibuga ekya Dubai nga yetegese olunaku olwaleero. Alia agenda kubeera nga tubulya Emirates meka ezigenda okuparticipatinga naddala mu ttiimu zino. Abawizi ba Tawira Radio TV mubale nnyo okutuuliza ssaako n'okutulaba era nga mukulu munange wayogedde tuli wanene wenyini mu kifo kyennyini byayogedde sijja biddamu. Emirates ezize wano okuparticipatinga mu competitions eza AEU. Tulina Abu Dhabi, tulina Ajman, tulina Ras Kaima, tulina Ain, then tulina Dubai, tulina Crane. Then tulina ne Ain Crane. Yes. Zezimu kuziza wano ndowooza background mujja buli kimu kiri bize abantu bejaga abantu batuuse dda just gwe wekumineko tovaako. Okay. Muganda bwe baba mutemye omuyimusa wansi. Muganda waba akoze ensobi omuyimusa. Kitegeeza okuba n'Oluganda nti ye Muganda wo. Lwe tugenda mu lutalo muli temuli mukwano gwa n'omu ne muli era bwe musanga bakanda bange be bano. Simanyi wabula. Eza kuba na mpira. Tusabye alubamu atukwata ensobi. Muno eza mazibwa mubati mwazikasa. Okaya atikutte kubaja. Buli Emirate kukatika akategesi etinga okubaako n'abantu baayo ddala abategeka toleta abantu addressing Emirates Kugambye tulina representative ku bintu
bingi yakigana oyo yagamba asobola okutegeka era akakikume Dubai mwalabye wano we Dubai oyo yennyini yategesa ebintu yogera ne defense eri bweti ate batubira abasajja batuukawo butuusi batuukawo si kye twagala ate Wanyamanya guseba amanya gange nze Kauma Charles Male, coach Sharjah Cranes Ali Hassan. Coach Sharjah Cranes, kati timu yebadde malirizo samba oba mugenda kuteeka bwetegese temunnaba kugendako mu kisaawe? Tumaze okuva mu kisaawe, tukoze draw 0-0. Mukoze 0-0 na timu ki? Dubai B. Mukoze 0-0 na Dubai B. Kati mugenda kuddamu musambe era bwe muddamu ne musamba kikyosuubira era mwazze nga musuubira muge kigenda bba kitya? Bwe tuba tuzze mu mupiira tusuubira buwanguzi buli tujja buli tuyingira mu kisaawe. Ogusoose guganye 0-0, oguddako tusuubira buwanguzi tusamba Ajumaani. Inshallah. Tumirako abatufe babalu. Abantu tumira bannayuganda bonna bali mu UAE, bannabyamizannyo n'abatali bannabyamizannyo mbakulisa omwaka omukadde ate mbagaliza omwaka omupya gubeere gwa ssanyu. Essaawa zino ndi ne kapiteeni wa Ain FC era omukulu Gordon Sebo, njagala oyogereko ku mupiira guno enteekateeka ogirabye otya olunaku luno lwaleero? Sebera nga oyogedde amanya gange bampita mujuzi Gordon William, captain Ain Cranes FC. So tuzze ku Dubai okusamba tournament za Inter Emirates. So tubadde mu kibinja A era tusobodde okukulembera ne points 7. So performance y'abasambi baffe so fe badde nnungi, n'enteekateeka tezibadde mbi okutwaliza ewamu, basobodde okukwata obudde bwedde batuleseeko ewala n'ekibuga naye gwe mupiira bwe gutwe gutambula. Nga gwe captain wa Uganda Cranes, Ain Cranes, njagala oyogereko enteekateeka nga gwe ne ttiimu ku zino nazoolabye ezisambi, ttiimu kijogamba nti at least ebadde ebawaddemu obuzibu? Nga nsinzira mu kibinja kyange, mu kibinja kyange ttiimu esinza okumpa obuzibu ebadde tempadde nnyo obuzibu ebadde Sharjah, kuba nkoze draw nayo. Ttiimu ezisigadde zonna Ajumaani namukubye goal 1-0. Uganda Cranes Abu Dhabi team B I think
ne mukuba goal emu ku 0. So timu gye nkoze nayo draw kyemanyi eya Sharjah etaddewo embeera kuba yebadde enonya kabonero kamu okusigala mu kibinja ate nga nze mbadde njagala win kulaba nga nkeepinga record. Okay, kati ekisembayo njagala oyogereko ku nteekateeka biki byolabye ebitatambudde bulungi byagala batereezeemu ku mulundi oguddako? Ebitatambudde bulungi byendabawo enteekateeka y'obudde emmere sofayo ezereeti timu ziza okusamba omupiira tezifunye mazzi ngezezaako okubuuza ku bamanager abategese tournament ne bagamba timu erina okujja n'amazzi timu erina okujja n'emipiira so tesa nti tournament nga zino baba bazitegese balina okufacilitatinga timu zezo emipiira amazzi obudde ne balya mu budde kati for example mpisewo okugenda okusamba semi-finals sawa ziri mmeka buno budde bugenze so nakalya kati emmere manyi n'okuwa abasambye obudde bwe balina okuliramu emmere ne kamubiri kati no budde ngenda kusamba semi-final abasambye bakyalina emmere mu lubuto so n'eddakiika balina okubeera nga bamanaginga obudde. Yeah, kuba time is money. Yeah. Okay. Oye mukulu Gordon Mujuzi nga ye captain wa Ain Crane akoze kinene nnyo kulaba nga maintaininga timu eno era nga timu eperforminga bulungi nnyo. Katugende masa tutubabulire ne ba captain abala kyebogera ku timu zaabwe. Kutabira Radio and TV mubereko. Amanya ga malungi gwana. Amanya gange nze Bashir Abdusalam assistant captain wa Sharjah Cranes stroke Al Hassan era nga tuze mu Inter Emirates Cup twagala buwanguzi today. Mwagala buwanguzi leero. Naye ng'osuubira bigenda bba bitya omupiira ogusoose bibadde bitya mubadde musuubira ki? Okusinziira ku ngeri gye tusambyemu so bijja kuba birungi. We performed very well though the other team naye performance very well ne tugwa draw ne tuvaawo nga tewali atebye munne but that is only the first match. Nsuubira mu match eziddako esatu ezigenda zetukyalina endala tujja kufuna buwanguzi era tujja kukola lulungi this time round. Oli yotya? Lekera mugana nge kyekiriwo. Njagala oyogera ku nteekateeka eno ya Inter Emirates mu UAE etambula etya? Nteekateeka ebadde y'amaanyi nnyo naye ndi musanyufu nnyo bulali wano musanyufu nnyo ky'oba omanya. Ovira mu Emirate ki? Nva mu Ajumaani. Ajumaani muyimiridde muti? Ajumaani eri kiriya nnyo ky'oba omanya. Nira kubayisa okwetuli nira tukyapushinga nnyo. Amanya go gwani? Nze Bogman Owens. Bogman Owens. Yaman. Kusooka sebo mbadde njagala osooka oyanjulire abatwala Radio TV. Amanya abampita Isma Nsubuga ndi mutuuze we Dubai era ndi captain wa timu ya Dubai Cranes B. Kakati mbadde njagala otubulye captain timu yo eyimiridde ekyago gitegeso kya kikyosuubira. Nga bulijjo season zirina zetuze tuzannya twali tujja tuli organized era ne leero bwensuubira bwe tukyali era tugezaako nnyo okulaba nti tuteekawo omutindo omulungi gutaddewo mu season ezisembye ebbiri tutuwangudde ekikopo kino emirundi ebiri egidiringana ekikopo mwakakiwangula emirundi ebiri. Okay. Twagala kibe nga tukizaayo wadde challenge yaffe ndowooza gwe tulimiza okulowoozaako ya Abu Dhabi kuba gwe twakijjako so tulwana nnyo okulaba nti takizaayo. Kati mwamaze osamba mweteeka bwetegeso samba? Twakazannyayo omupiira gumu ne Sharjah tukoze 0-0 era gubadde mubi ku side yaffe okuba nti tetugobe ate katusamba gwe tulowooza nti gwe tusobola okompitinga naye Abu Dhabi gwe tuzaako. Enteekateeka eno eya Inter Emirates egenda mu maaso bangambye wano obubaka bwonna gw'obulina enteekateeka eri ety eno era enteekateeka ogiraba otya oli kutawira Radio TV? Nawe kimu kiri bulungi. Oviira mu Emirate? Ni mu Ajumaani. Ajumaani ekola etya? Ajumaani siwabe just tuteekamu some support. Amanya go gwani? Nze Juma Ajumaani. Juma Ajumaani? Okay. Katugende nga tubuuza ku bantu wano nyaba oli otya? Amanya go gwani? Amanya gange nze Jackie oli otya? Oli mu Emirate ki? Nze nviira mu Ajumaani. Nviira mu Ajumaani. Ajumaani ekola etya essaawa zino? Ajumaani eri fair as per now. Enteekateeka ogirabye otya? Kiki oyinza okubuulira omuntu atasobodde kujja wano? Omuntu atasobodde kujja anaasubiddwa nnyo. It has been amazing actually. Okay. Abasajja beekwata entambi bugenze bweru omupiira gwatobuse ddala njagala mbajjukiza mwenna gye muli Inter Emirates Cup ekikopo Dubai ye champion bagotandise wano muwanvu Dubai shot number 11 Ismail yagwina ne bagwezaamu Dubai omupiira yagwina batomera omuntu wano bagokeredde ab'Sharjah beekwata jjukira nakujjukiza nenkugamba referee enfuuwa omupiira ogwekata Lionel Messi ng'ali mu kumega Lionel Mbappe yaire wano mu mitambo ka visa ya James Kaya Nature ateka tiketi ne tukamusalira ng'obudde bukyali njagala kujjukiza gwena ali eyo olina okugenda ku TV yaffe Emirate bagiyita batya my brother from another mother ajijja jijjukiza
Tukiriza cyangororo tukayobira Sharjah Cranes tukai Sharjah neza kuza nagujera tukara cyari yemero narago tandika tupere ku speed bakango muntu one bamulinya ekisega kimusokoma wano bagenze Sharjah bamutona tagenze bweru dore teparata amapira gatalisota bangoria rumonde wesobora kubanga karuba nago gende verongoria omote okerede Dubai shana bakumiremo yagumowade Ismaili nago somorembe oli kutawira Radiant TV amanya go gwani bambita Jeremiah Sevu Jeremiah entekateeka no yinza jogerako otya sina nnyo kyamanyi kyenyinza jogerako just lwakuba kituyamba okwegatta ffe ng'Abannayuganda kuba bonna abantu abali wano bonna Bannayuganda bannaffe so kituyamba okujja n'olaba Abannayuganda banno kitegeera n'oasosyotinga ne banno kyekyo ekyamaanyi mubaka kibonyeza okuwa omuntu atasobodde kujja wano omuntu atasobodde kujja wano eno singa tubanga tutegese bino ebintu ng'ensi ng'Abannayuganda kiba beta ffena ne tujja netumanyagana kitegeera nsaba kubuuzaako oli kutawira Radiant TV amanya go gwani nnyabo njaba oyogereko eri abantu Mampita Tina ovira mu Emirate Ajumani kiki kyoyinza okugamba omuntu atasobodde kubeerawo wano asubiddwa ki asubiddwa okulaba maaki ebitone ebyenjawulo abantu nga bwe basamba enteekateeka nga ggwe kiki kyoyinza okulaba kye bayinza okwongera mu kyolaba nga kitambudde bulungi training oba practice training amanya nedowoozi bampita Steven tiimu yo ekola etya era etuuseewo tiimu yo nungi nnyo era kuba nti no abayiseewo bo bayiseewo bagenze ku final wadde twanuse naye tukyali bagumu tino tulina emidaala gye tugenda okugenda nagyo kiki kyolaba kitatambudde bulungi kyoyinza okugamba nti kino bakitereezemu omundi oguddako omundi oguddako kye balina okutereezaamu ze dakiika ze batuwa oba okuddamu okutegeka emipiira 10 mu kisaawe kimu ate nga bagaba eddakiika ntono tosobola kugamba nti no eddakiika 10 buli first half 10 ne second 10 ekyo kintu kibi nnyo kitukozeseza nnyo abamu kyekisinze nnyo n'okubawandwa kuba omuntu akuba kagolo kamu ate n'amala n'akudifendinga essaawa ze tugenda tuyita mu bawagizi abazze wano ku mupiira guno kubeerako kye boogerako omupiira gutambula gutya era tugenda kubeera nga tubuuza ku bantu boogere enteekateeka bagirayo batya era nga wano essaawa zino ndi n'omu ku bakulembeze omwami Yusuf Kiyengo y'omu ku bakulembeze abatandikawo Abu Dhabi Cranes era nga ali wamu n'omukulu team consultant sebo nsaba oyogereko eri abantu enteekateeka eno girabye otolwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abaganda baffe mwenna abatuuliriza abatulaba ku Tawira TV nsooka okwebaza muganda wange Tawira olw'enkwasaganya gyakwasaganyamu ebintu nzizaako okwebaza abategesi ba Inter Emirates ez'omwaka guno zitegekebbwa mu Dubai. Nebaza enteekateeka zonna nga zitambudde tulaba abantu basamba omupiira nga mulaba Fujairah, Rasul Khaima, Abu Dhabi, Dubai, Sharjah ebintu bitambula bulungi sofa twebaza bwebaza bategesi kubanga babeera nga baleeta abantu kanga bakwataganya wamu oyo mukulu Yusuf Kiyengo y'omu ku batandikawo Uganda Cranes Abu Dhabi era nga musajja wamanyo kambuze kano omukulu team consultant enteekateeka eno ojogerako ki obudde nga bwe bugenderedde tulindirira semi-finals ne finals gende mu maaso naye turn-up y'abantu tebadde embi evuddeyo bulungi nnyo era ne ttiimu zibadde zisambye bulungi temuliimu omu afunye yinjale y'amaanyi so abantu bonna bali happy kaseera kano. Njagala osindikire abantu obubaka tuli mu mwaka mupya bubaka kiboyinza okuwa bannayuganda bawangalira mu UAE bannayuganda bawangira mu UAE obubaka bwe mbawa kwegatta tubeere kimu kubanga enjawukana zigenda kutuzza nnyo emabega naye bwe twegatta awamu tujja kutuukiriza ebiruubirirwa byaffe lwaki twajja wano ate tumanye lwaki oli wano nga UAE. Yes. Njagala oyogere ku nsonga tulaba bannayuganda baffe bali mu no visa tezikyafuluma abantu abo boogerako kyali tulewo n'abalala nti bannayuganda balina emize gye batandise okukola batunda pasipooti ensonga eyo gimanyiko era ogyogerako ki ekya pasipooti sijja kukyogerako nnyo kubanga embassy yakyogerako kaawe mabega era nga kyemmanyi nti balinamu basipaayi abanoonyereza ku ezo ensonga
yokola nti bakwata bannayuganda abatunda passport zaabwe mu mawanga amalala. Then ekya visas kiri global, tekiri ku ffeffeka nga bannayuganda, kiri mu system za UAE. Tulindeko tulabe maaso awo oyinza okuba nga tujja kubeera bulungi. Oko ye team consultant nyabo buza ku bantu oli otya nyabo. Ne bulungi sebo. Je bali nyabo. Kalise. Enteekateeka ogirabye otya eno? Enteekateeka tebadde mbi, abaana baffe basambye kye basobola. Nga babazanyi sina kye mbabanja ate guno mupiira. Owagira tiimu ki era ovudde mu Emirate ki? Nvudde mu Abu Dhabi. Abu Dhabi. Yeah. Abu Dhabi ekola etya? Sorry, nerabide guys. Ndi wa Dubai. Oli wa Dubai. Oh. Katubeere nga tubuuza ku bantu wano ab'enjawulo abali wano okulaba nga ebintu bino babitambuza. Wali wano abasambi bengenda okubeera nga mbuuzaako wano bayogere ku ttiimu nga empiira we gigenda. Sebo oliyo otya muganda wange? Ndiyo bulungi muganda. Empiira gitambula gitya? Empiira alhamdulillah kyali bulungi. Njagala oyogere ku nteekateeka eno. Enteekateeka ogirabye otya? Enteekateeka tebadde mbi. Okusinziira ku kye tulaba tebadde mbi. Tebadde mbi. Ttiimu ki gy'osuubira eyinza okutwala empaka zino? Empaka? Abu Dhabi Crane eyinza okitwala. Abu Dhabi Crane eyinza okitwala. Essaawa zino ndi n'omu ku basambi abaludde mu UAE muno ng'omupiira gwe asambidde mu ttiimu ez'enjawulo. Era olunaku olwaleero yasambirako mu Uganda Cranes Abu Dhabi, nasambirako mu Kasukali, nasambirako Dubai. Essaawa zino ndi naye ali mu ttiimu ya Crane. Omupiira guno nga ggwe ogwogerako kino enteekateeka? Banaye kansoke kubeebaza abatawera radio ne TV era nga manya nze Gerard Mitembo ge bamanyi nenga ndi musanyufu okubeerawo wano kutawira. Omupiira nyinza ogamba omupiira sides zonna zikyalaze challenges ez'amaanyi naye nga ate naffe era tetutudde kubanga era tukubisa experience kuba singa otumanya naye nga tuli basanyufu ate okuddamu okusanga bannayuganda bannaffe wano ekyo nakyo kituzaamu amaanyi. Ttiimu ki gy'osambiddemu kati? Nsambidde mu Ukraine. Yeah. Kati njagala mbuulireko Uganda wasambirako ku ttiimu ki oba kirabu ki ez'amaanyi kubanga wano tulaba buli ttiimu yonna ekwetaaga? Uganda nazanyirako under 17 ya URA nenzanyirako ku ttiimu nga Kyebando. Ttiimu eno yatuukako ku finals eza regional ng'egenda mu big league. Unfortunately netuluzinga eri Wakiso Giants. Okay, kati wano mu UAE ttiimu ki z'osambiddemu nga z'amaanyi ez'Abannayuganda? Mu UAE nsambiddeko mu Ukadi abamu gye mumanyi nga Uganda Cranes Abu Dhabi. Nensambirako ku mikwano gyange egya Ain kugamba era manyikiddwa mu bitundu bingi olw'ekitone kyange kyenyinza okugamba. Oye mukulu Gerard Mitembo musambi mulungi nnyo omupiira agusamba asamba makati awo asamba front tugenda kubeera nga tubuzana ku basambi ab'enjawulo pe tulabyemu nga balina ekitone eky'enjawulo ekyawukana ku basambi abalala. Je baliko sebo. Je baliko. Okay, kati twagala otubuulira abawiza afa batuuliriza otubuulira amannya amalungi then after otubuulira emipiira gwe embeera ogiraba otya ki ky'osuubira? Amannya gange okusookera ddala bampita Sobi David nga nkwatira Uganda Cranes Abu Dhabi ate nga tulina momentum nnene nnyo tuzze wano kuwangula kwokka tetulina kirala kye tuzze kukola wano. Kuwangula kwokka kati gwe oli mu Uganda Cranes Abu Dhabi? Uganda Cranes Abu Dhabi. Kati gwe Uganda Cranes Abu Dhabi okola ngani? Nze keeper number 1 goalkeeper wa Uganda Cranes Abu Dhabi. Kati Uganda Cranes Abu Dhabi kana akaseera ndaba waliwo tiimu oba mwewayawuddemu abasususamba bigenze bitya? Tiimu esoose Uganda Cranes Abu Dhabi ewangudde mwendi tuwangudde goal emu ku 0 era tusuubira n'endala Uganda Cranes B egenda kuddamu mu kaseera akatono era naye tusuubira buwanguzi bwereere. Semi-final naye nga tulaba nga ttiimu ya Uganda Cranes Abu Dhabi balina ebintu ebitategerekese bulungi oba oliawo nga tugenda kubeera nga tufunako ku Uganda Cranes Abu Dhabi ekyakyaganidde mu kisaawo okulaba nga ogenda basamba semi-final. Jjukira nti ku side eri tulaba nga semi-final egenda mu maaso naye nga tulaba nga Uganda Cranes Abu Dhabi tennaba kutereeza nsonga zaayo erina okubeera nga esamba semi-final nga tulaba nga ate Ain Cranes tulaba nga yeeterezeza naye twagala twogereko wano ne Captain Roni abeere nga atubuulira enteekateeka ki eriwo. Captain Roni twagala otubuulireko katono wano ku nteekateeka eno nga bw'ogiraba era kiki ekigenda mu maaso oba oliawo abantu beetaaga bamanye enteekateeka eno nga bw'eri ssaawa zino. Enteekateeka neyanza nnyo mukulu Johnson, enteekateeka mbi nnyo amazima amatuufu tetuzanyangako Inter Emirates nga zino. Omwami yategese
era ndowooza wedde obiwulira naawe batandise ndo omuntu mannakyemalira tosobola kujja wano gwe mutegesi gwakola ku gwe MC gwawandiika abazannyi gwakola ku byemmere kwega tuli confused bagenze ne baleeta ttiimu 3 zivamu Emirate ekyo abantu bataddemu sente zaabwe okuva mu Emirate endala batuvuluze wano tumaze wano essaawa nnamba ne ttiimu nga Dubai mwabadde mbiraba Dubai siba Dubai oba Kawempu ba Dubai B ne biki ne bali nga balina okuvaako emu ne bajwa walkover omutegesi kennyini era najja n'agambwa ate refa lyawo gabye walkover nga sitegedde ekyo wali okyabyeko mupiira era bamaliriza nga babatutte mu kisaawe ekirala nga balaba batutte kulya mmere n'abagamba bayiseeko essaawa zino stage kije tuliko ekyalemeseza omupiira ogenda mu maaso stage tuliko tiimu yaffe qualifyinze naye ttiimu nga bwe nkugambye baagala Dubai eyiteko bagamba mbu Dubai etusinza simanya goolo simanya batusoseeyo biri awo tebitegerekeka tubabuuzizza nti amateeka galuwa ne goolo mpeka ze mukubye tewali azoogera okiwulira kati tumuyise omutegesi kennyini ajja atunnyonnyole kiki ekituufu ekiriwo talina kyakwogera kati nga kapiteni Ronnie Rudd ebyemizannyo wano wategekako Abu Dhabi guni ne zigwa bulungi biki by'oyinza okwogerako enteekateeka omulundi oguddako biki byagala bitereezeemu njagala omwami ono omwami Basini nti Inter Emirates ffe wano nga bannayuganda kintu kiwe ekitiibwa kintu kinene nnyo omulundi omulala alina okulagana n'obukiiko bwa Emirates ekyo kintu kikulu nnyo tosobola kujja mwali e Dubai mwalaba buli kisaawe twakisaako official baali bananga balina n'ettaaga Abu Dhabi sorry mu Khalifa City naye mbuulira wano oba olina official yenna gw'olabyeko kyogere mu kamera kwegamba njagala tulaba nti wano mu Abu Dhabi tulinayo mukulembeze gwe tumanyi nti ye mukulu mu staff Andugwa naye sawaze mu Dubai tumulaba essaawa nga taliiwo Abu Dhabi Dubai yategese oba muntu yategese ekitubuzaabuza kubanga nkugambye zino Inter Emirates tuziwa ekitiibwa kyovulaba abantu bava Abu Dhabi agimaniwa bajje basamba emipiira gino singa omukulu yatugee tujja kusamba mu bukiraabu bu friendly twandikitegedde naye ffe tumanyi Inter Emirates ze tuzannya abakulembeze ba Emirates babeerawo AUU ebeerawo ozobiraba Alaini Sharjah baaliyo Abu Dhabi baaliyo wano tulabawo omwami omu yekaye Basti era ye mutegesi ye official nga bwe mulabye kati embeera eyo abazannyi nga bwe balaba tebali satisfied with whatever is happening basazeewo bagala justice okyegedde so bwajja bwamaliza byamaliza najja n'atugamba nti tiimu yaffe qualifyinze nga bwe tukimanyi tuqualifyinze nga tuzanya nga tuddayo waffe mu Abu Dhabi omanyi yasamba William oyo maziki kyeyogera yagamba ntwasambisiza omusambi shati 7 nitumuza tulina emijozi mitono omujozi guddamu omuntu yazzeemu nikagamba yabadde muwanvu mwekayimpo Loni ave mu kisaawe n'omupiira taguddamu ekyo nkikubuli Loni buli lunaku 2020 yakayana 2016 bw'aba akyajjukira Loni kenyuma 2020 sekenyini sekanza ajumani nze ajumani oyo yaŋŋanye nabadde ku Zoom Loni wa Abu Dhabi yagambye tebanzikiriza nsireeti obudde notamanyi gwagamba Loni leero togenda kukayanya mupiira wano ate wali kabonero Loni aveemu talina golo neemu aveemu kugamba oyagala okukola kaviza duka kanooca ombe kwerenca amande tujja kuletera nyonyola visa change oba bazizizaawo zeapoto marikomiyagoina ne bagetakinga tupaya bakuba kikoca bakuba omuntu wano bamutomera bakuba omuntu bagezale bagenda okutandingira omuntu wano balese kuwasika kuno golokipa ngukutte omupiira gutebuse kasitago ngambe ngere pisi 15 zina alizetambula na pesi zari zayemerezebwamu immigration yatuzuuliza kitumande olwakulakubuli information tujja kuba tukakuwa ng'oyagala okudduka nakugamba edduka kanaweta ku Sky and Nature Travel Tourism esangibwa ddayire ebujjanguwano obimbuuzi saaka kati wenjogerera ndina omu ku barefari w'omupiira competitions ezibadde zigenda mu maaso nsanisa okulaba saba okutabala Radiant TV nange nsanisa munange Basi Nsinkana amanya gamalungi gwanisebo amanya bampita Musa Katende
Musakatende kati obadde okolanga ani mupiira guno? Nkolanga referee nenkolanga ne first official. Okay. Kati mbadde ntaba otubuulireko tuulirako ababuuliza baffe abatulaba oba abatuwuliriza omupiira guno gugenze gw'obadde osuubira kyenteekateeka ozirabye otya by'obadde osuubira bwe bigenze olinamu okwemulugunya? Ngaffe ba referee twazenga abakozi okwemulugunya kuyinza kubeera mu teams naye like organization erabika ekyankalanyemu kubanga omupiira gyabadde gyakuggwa naye nekitasoboka kati ffe ba referee tulina kwemulugunya konna. Naye nga osuubira ki ekireetedde emipiira gino kyankalana? Ekireesedde omupiira gino okukyankalana kyavudde ku fixture okusooka. Fixture nezikoonagana nga ttiimu eyamaze okusamba nga teyinza kuddamu kusamba omupiira mulala, so nekijja nga kikubagana bwe kityo naye ng'emipiira gyali gitambudde bulungi. Empiira gyali bulungi bwana ttiimu endala ziraba zikyasamba okubeera nga zigenda ku final zigenda kubeerawo osuubira buli kimu kigenda kuggwa bulungi nga mbadde mukisuubira kuba tulaba abamu bakyalina obutakkiriziganyizibwa bulungi oba abamu balina obutakkiriziganya bulungi naye tujja tugenda kyemanyi organizer agenda kutegeka gundi olunaku olulala olwa final. Amalungi gwange. Nze Abdul Shakur. Era nga nkolanga dokita wa tiimu wa Sharjah Cranes, tiimu ezanyira omupiira Sharjah ey'Abannayuganda. Ey'Abannayuganda kakati mpulira akayogaano tiimu yayiseeko ki kigenze kitya? Tiimu ya Uganda Cranes Sharjah ewangudde tiimu ya Dubai Cranes egikubye mu penalty era omupiira ne guggwa nga ffe tulina obuwanguzi. Kati obuwanguzi obwo bubatuusa wamugenda ku finals? Obuwanguzi obwo tugenda ku final nga tulinda agoba wakati wa Abu Dhabi ne Umar Queen. Tulinda kubba omwagoba bwe tugenda okukwata inshallah. Nga tiimu zibadde zize era nebaza tiimu zonna okubeera nga zisobodde okuŋŋaana nebaza bannayuganda bonna basobodde okubeerawo n'okubeera nga bawa ba referees ebitiibwa. Amanya gamalungi gwanisewo? Salam Pato. Kati ndamu kati? Salam Pato. Okolanga ni mu Sharjah Cranes? Nze captain wa Sharjah Cranes. Okay, kati ndowooza bigenze bitya Sharjah bigenze bitya obadde osuubira we bigenze? Twaze twetegese kubanga tubadde nga tutuukawo nnyo ku moment ngeyo naye nga tetuyitawo. Kati muyiseewo? Tugenze ku final so ekinaba kidize kyonna mukama yanasalawo naye nga twaze twetegese. That's what I can tell you. Ku finals, what do you think will happen? Yosubira ki ekigenda okubeerawo ku finals? Siro osuubira buwanguzi olinamu okubuusabuusa konna? Nina obuwanguzi mutima, nina obuwanguzi ne obusobozi mu tiimu yange. So tusuubira okuwangula ne kyonna final eba final. At least tutuuseewo tubadde tuludde okutuuka ku final. Empiira gino ogirabye otya era enteekateeka ogirabye otya? Okusookera ddala kasooka okwebaza mukulu Tawera olw'okuyimirira awamu ne bannayuganda mu nsonga yonna ebeera ekwata ku community. Okutwaliza awamu nsooka okwebaza bannayuganda bonna gye bavudde okusobola okuba nti basobodde okujja okubeerawo ku mipiira gino gye twayise Inter Emirates wadde nga mubaddewo ebitatambudde bulungi naye tujja kunenya nnyo abategesi olw'okuddira okulwanagana kwabwe ne bakuteeka ate mu kintu ekigatta bannayuganda ssebo. Kati omuntu atasobodde kubeerawo obubaka ki bw'oyinza omuwa? Obubaka bwensobola obbawa nti nga ffe abannabyamizannyo tututte okwemulugunya kwaffe eri obukiiko bwonna obututwala nga bannayuganda mu UAE wano era bagenda kuvaayo ebbaluwa entongole nga bategeeza lwaki tonamenti eno tegenze ng'abantu babadde bagisuubira naye nga kyensobola okugumya abantu nti nga bannayuganda tujja kuvaayo tufuneyo enteekateeka endala ejjogenda obulungi mu maaso. Essaawa zino ndi ne sports update omukulu Batwai twagala akole analysis tumaze okutegerako nti final ne semi final emu tesobodde kubeerawo njagala ssebo nga gwe sports update ategera ebyemizannyo mu UAE mu bannayuganda yonna otwe analysis ebintu bino bibadde bitya mu mitendera gyonna gy'olaba mu ntegeka mu basambi engeri gye basambyemu kyonna nga kiri jjono zigenda kukwasa kazindaalo buli kimu okiwogere bulungi. Adenga nyongera okubanga mbalamusaako mwena enyongera okubanga mbagaliza omwaka omupya omwaka omulungi buli kimu ekirungi. Adenga olunaku tusobodde okubanga tubeera gwe mugandagano mu Inter Emirates neze nganze kulwanga ekibuuzo kyombuuziza Inter Emirates zino oba ozifollowinze ttiimu ezajja okusambamu zonna waliwo ensobi ze baakola ze batatunuulira
kubanga tusuubira nti no AUU erina okuwandiikira buli ttiimu ejjemu eno tournament. AUU tewandiikirangako ttiimu zitegeeza ttiimu muntu yajja buzi n'akola kintu kye buli ttiimu nejja neesamba yensobi gye baakola nti omutendesi eyategeka tournament zino teyatuukira naba AUU ate nga atwalibwa bakulembeze aba AUU. Kitegeeza nti no Abu Dhabi, Ain, Sharjah baali balina okufuna ebbaluwa ng'eva mu AUU abakulembeze abatutwala. Kati abakulembeze abo tebawandiikira zino ttiimu oli yajja buzi muntu nakyewa n'ogamba situdde Abu Dhabi Crane ngirese mu Inter Emirates, situdde Ain Crane ngirese mu Inter Emirates, naye nga Inter Emirates AUU era erina okuwandiikira Emirates zonna. Nti Emirates tugiwandiikidde eya Abu Dhabi, tuwandiikidde Ain, Sharjah bajje kyetuyita AUU kyetuyita Emirates. Eka kino kyoba tusamba olwaleero bino si Inter Emirates. Oli yawambye buwambi n'ateekawo kintu linnya nti Inter Emirates nga tudda mu mateeka. AUU yawandiikira ani okujja mu Inter Emirates? AUU ogirabyeko wano? Togirabyeko wano. Yensobi esookera ddala. Ensonga endala oba tunuulidde ttiimu zonna tudde mu mazima mukwatibwe ekisa mwenna abajja mu gina emipiira abategeka gina emipiira ne AUU ne message agenda ku AUU. Ttiimu erigisitalinga tournament eyo nejja ttiimu eva eteekamu transport. Nze tusigenda kunyumirwa nzije ndeete ale oba Abu Dhabi Crane yange esambe ode ne ka certificate ode n'omujozi obode n'omujozi naye bwompa ekino ngamba wampadde emipiira ebiri kijja kumpa morale ekomawo mu Inter Emirates zino okitegeera. Bwe tugenda mu mateeka omutegesi ng'eyategeka buli kimu kitambulira ku ye. Ffe omupiira tugumanyi twagusamba bwe mubanga ekibinja mufunyemu obubonero bufaanagana tutunula kitwayisa goal average. Goalo zifadde zitya head to head ebadde etya tutunulira goal osingako goal zosobola okuba ng'ofuluma. Kinga bula bonabya ne top scorer eyasooka yalina goalo 16 azeka alina goalo wakuba wena kuwona eyasookayo ng'obalina okuwa egundi. Naye nga Inter Emirates bwetyo wesobodde okuba nga kitambula naye ng'ensobi yaffe egenda ku bakulembeze aba AUU. Kati bubaka ki bw'oyinza okuwa abakulembeze oba oli nga tegeka Inter Emirates ziddako okutambula obulungi kuba tula mulundi guli ogwaggwa nga Abu Dhabi etegese, Ain etegese, Sharjah etegese, ebintu byatambula bulungi. Bubaka ki bw'oyinza okuwa abategesi abakulembeze baffe omulundi oguddako? Abakulembeze tukyabeetaaga aba AUU, tukyabeetaagira ddala era nsaba abakulembeze aba AUU nga nze kyenduzo ninzeemu bawandiikire abantu mu butongole. Oli ajje ng'amanyi ne bwe mba nfunye ekizibu abakulembeze ba AUU basobola okwekolamu omulimo ne bayamba ttiimu eno musambi oba omu oba babiri. Tusaba n'abakulembeze bonna batuule wamu bakolere wamu kubanga omupiira abagala omupiira tuli bangi abagusambako n'abagunyumirwa obunyumizi. Kitegeeza ki nti nno abakulembeze bano n'abaana abalina vision ezitegeka babayite batuule naye nga final word Emirates zonna bawulire final word egi emu evudde mu bakulembeze kubanga Ain erina abakulembeze, Fujairah erina abakulembeze, Dubai erina abakulembeze, Abu Dhabi erina abakulembeze, Sharjah erina abakulembeze. Kati abakulembeze abo baba batudde tusuubira ekintu kisobola okuvaamu ng'ekintu kirungi nga bulijjo tukuba tulaba nti no Inter Emirates eyaggwa yali Ain naye olaba nti no organize Ain yali yakamala kufuna akakiiko akapya naye baategeka bulungi nnyo ne tunyumira. Kyetusaba ti bo batuule wamu bakolere wamu oba tukitegeera kijja kuba kijjawo enkaana kuba kati abasinga obungi twasigala gino empiira gya Inter Emirates bwe tujja okutwegattira wamu union okugatta ewamu naye bwe kibanga kigenda kutambula nga kitulabye olwaleero nange bujja kukya muganda wange ngende ewaffe Kabaale ntundeyo ente zange nga 5 zijje mbagambe nange ngenda kuteeka mu Abu Dhabi Inter Emirates mugenda kuŋŋaana wanga nina akasente kange. Okitegeera osaba abakulembeze kuba olaba n'olwaleero tetuzodde kubanga tulaba ne kampuni toyina nze ndabye birishani zimanya speed sima biki nayo besindise bwesindikiza kitendi ne bakiteekawo. Kitegeeza nti nno abakulembeze bakolere wamu okubanga bagezako okubanga bakumakuma bannayuganda. Bifuze Dubai empalana ze Dubai bazize bali ffe tuli batunyumirwa mupiira nakulaba bannayuganda bannaffe kyenzijja okubanga mbasaba. Essaawa zino ndina omu ku mutegesi eyategese tournament eno oba liigi eno eya Inter Emirates mu UAE omukulu Bast Sebo nsaba otegeze ku bantu enteekateeka ebadde etya oluvannyuma ate tugende mu maaso. Bane mbalamusiza nnyo ate nga mbeebaza nnyo okubeera nga musobodde okungakunga bannayuganda okubanga basobola okujja mu nteekateeka eno. Nja kwebaza nnyo ekitongole ekya AUU n'ekitongole ekya UCD okubanga bateekerawo programu eno okubanga bannayuganda basobola okuŋŋaanirawo olunaku nga luno ne tuba nga tukuŋŋaana ne
yetujjako stress. Yes. So enteekateeka so far games zigenze maaso ne tusamba then so okufuna mu groups abantu abayiseemu mu bibinja ogenda mu semi-finals. Then team ya Dubai Cranes B. Yes, team ya Dubai Cranes. Team ya Dubai Cranes B eyiseemu ne team ya ebadde ya Sharjah. Badde n'omutindo mulungi nnyo. So far ndowooza bakyagenda mu bunnya. Team ya Fujairah eyiseemu ne team ya Ain okubanga bagenda ku semi-finals. So omupiira ogwa semi-finals ogumu tegujja kusobola okusambya olunaku olwaleero kujja kubanga gweyongezebwako mu maaso kulw'embeera y'obudde. Embeera y'obudde egenda maaso kubanga light si yemala. Then omupiira ogumu gw'okukyasambibwa tujja kufunako omuwanguzi n'abasuseeko ku semi-finals eno. Then tulabe nga tukola communication most probably Sunday ja tujja laba nga tutandika ku semi-finals esooka then tulyoke tukube fina. Kitegeeza obudde tebuweddeyo bulungi. Kiki ekiremeseza okulaba nga obudde tetubukutte bulungi? Obudde nga bw'omanyi nti mubamu ebigwa tebiraze ate it's a Gala. Gala si kyekintu kyogamba nti omuntu ajja kubala ng'obudde obw'obusuubira okubeera. Mubeeramu stretches, mubeeramu okulya, mubeeramu a lot of things, mubeeramu arguments, complaints, mubeeramu referee nabo bantu okuwummulamu. So olabanga buli kimu it's time consuming. Nti ogenda okwekanga nti oyinza okulaba nga obudde tebusobola kumala. Tiimu emu ebaddemu n'obutakkaanya mu bintu ebimu then nekisobola kupozinga omupiira ogwo. Tulabe nti omupiira ogwo ku lw'ekitiibwa kya AUU n'ekitiibwa kya UCD tulabe nti wabeerawo discipline. Ne tugamba nti nedda omupiira ogwo tujja kusobola ogwongezebwayo. Tulabe enteekateeka ennungi ejja okuba nga esambisibwa semi-finals ne fina ennungi. Okay, njagala owe protecting oba otegeeza omuntu ali waliwo complaints eziriwo. Tulaba nga Dubai yetegese. Waliwo abakulembeze betumanyiiko nga Mustafa, waliwo akakiiko ba Ashirabo baki tetubalabyeko. Kiki ekiriwo okubeera nga abantu abo tebalabikako? Nsonga ki gy'oyinza okubuulira abantu? Mukulu meya Mustafa wali ku kisaawe era wali eri wali ku kisaawe. Is not fully involved yakatu? No, mukulu meya omanyi UCD yaina yawo obuvunaanyizibwa nti buli omu alina department ya followingamu nga bw'olaba nti mulina President Museveni tajja kugenda mu department ya Ministry of Sports and Education. Kitegeeza mubeeramu omuntu akasaganya ebintu ebyo aba mwesiga omuwa okurunninga system. So omukulembeze yenna abo abatwasinga abantu be bakozesa abawo obuvunaanyizibwa obwo n'alaba skills zaabwe nazo zituuseewa because it's all about developing skills and how to get more experience oba okitegera. So tosuubira nti mukulu Mustafa being that is the leader of Dubai nga mayor bw'ajja kujja arwaninga kino arwaninga kiri arwaninga kiri eri n'ekiri n'ekirala. N'ensonga gy'ogambye nti mulimu abamu abakulembeze batalabyemu aba AUU tosobola kumanya this is diaspora. Abantu balina different schedules ate ng'olunaku lwabadde lusooka nga bw'omanyi nti abamu bayiza okwagala okubeera ne families zaabwe ate n'ebigwa tebiraze naye nga abasinga abamu mbalabyeko nga weebali on ground. Kati gundi ziyinza kubeerayo di final semi ne final abantu babeere nga bakitegeerako? Semi ne finals zijja kubeerayo probably zijja kubeerayo week ejja olunaku olwa Sunday. Tujja kuba tucommunicating a venue nga semi eri pending ejja kuba esobola okusambibwa then anaabayiseeko ajja kuba asamba n'asambye semi ebadde wano. Okay, kati nga tumaliriza biki kijja kutuwa obudde obulungi whereby semi efuna obudde obumala ne fina esobola okufuna obudde obumala. Yes, then okuba fina nga tupapa because of the time. Yes, kubanga ekisaawe tekiriko mataala. Kati ekisembayo biki by'osuubira nga gwe omutegesi by'olabye nga tebitambudde bulungi ng'oba omulundi omulala biyinza okusaana okubeera nga byongezebwamu amaanyi oba nga bikyusibwamu? Challenge endabyewo nti Dubai tulina challenge ya venues ezisinga obungi ennungi zewali badde olaba ziri quite expensive, ziri very expensive ate nga bomanyi tournament eno teina nti AUU eina we fundinga mboba AUU eina we just sente kubanga AUU be bantu aba voluntary work abantu abakola ku nachewa ne UCD be bantu abakola ku nachewa. So
ate ojja kulaba nti tuba tulina okunoonya companies ezimu zibe zizijje mu tournament eno naye tosobola kufonsika company kujja mu tournament kubanga company at the end of the year ziba ziclosinga auditions zaabwe ziba ziclosinga accountants ziba ziclosinga most of them so oyinza okwekanga it was one of the challenges okubanga nti companies ezimu tezibadde involved into funding because babeera mu audition babeera mu audition so ate nga tolinawo blamingira nti AUU tetaddeewo kintu ekyo okulaba nti etekawo akasente ako because naye teyinawo ejja ssente kubanga be bantu abajja okukola ate abayamba okubeera okuba bannayuganda okuorganizing okubeera mu okutambulira wamu kyekimu ne UCD ne UCD erina akantu at least ngaba abamu abali mu department ya UCD ne bagamba naye tulinamu kana akatintini tuongerezeko tulabe nga omukolo okugenda maaso. Okay, katuwulire timu ezigenda okusamba ku Sunday ezigenda okusamba final semi final nezigenda okugenda ku final oba oliawo kati wano tulaba nga Dubai yinza okuba nga eyiseewo otubulire timu eziri supposed okujja for semi and final. So omuntu anayita ku penalty shootouts wano Dubai ne abanaita ku penalty shootout to Dubai ne Sharjah tujalaba nti anabayiseewo yenna kyenda ba Sharjah kuba yiseewo ku semi-finals. Yes, ayiseewo ku semi-finals. Then kitegeeza nti tujalaba na Fujairah ne Ain anayitawo kitegeeza yajja okwenganga ne Sharjah. Yes. Sabo toyanza nnyo oyo mukulu Kawoya abadde ategese eno Inter Emirates era nga tusuubira nti ku Sunday jja tugenda kubeera ate nga tulaba semi-final ne final. Johnson Sengendo lwatawira Lirandi TV mbeere bulungi mweraba.